Tuyina ebizibu generally, so gwe n'otandika kumbamukirako nyinza okuba ndi abantu oba ekitegeera bose agenda kwagala nayo muweeko. Abasinga bakola video vixening baba baana bato, bano abaana abasiikinga to get out there, they're looking for popularity, fame abasinga. Ate abasajja bakimanyi so bakwata nagamba kati oze ebiki kingenda kutwala nga nkwe this opportunity. Abayimbi si bokka abakikola ne ba director abamu. Ogenda kutandika okukola nange nkutwale wano nkutwale wali n'okanga nga akutaddemu gaps. Alright, tuli ku that with gossip tugamba go subscribe, like, follow, share with friends abantu bategere ki ekigenda maaso. Yes, tukuletera buli bintu ebyenjawulo kuva ku kino kiri jangu twetolole kati lunako lwalero ne omu ku Vixens kuba Vixens abali mu Kampala muno nga babera mu videos ezenjawulo agenda kuba tubuli amanyage atunyonyole kwa Vixen amaze mbanga ki nyimba kizabaddemu sikuka kubera mu videos za upcoming bokanoloza nti oli Vixen. Okitegeera. How are you? I'm good, how are you? Yo. Siri bubisebo mpozi gwe. Ka makeup kiriya. Webale kusiima. Dobozi dizinati. Zamukiikiridde. Ngomukiikiridde. Omanyi n'okuyimba? Dobozi lyansala siyimba. I don't know, maybe because I've not tried that other side of life. Yes. Nenga ku microphone osobola oyimbira. Tukireko olulala. Bana banyagenda okukikubawo nga takitegedde. Amanya bampita Isabella Mugenyi. Okay. Gwokozesa ne mu ndongo yaffe oba oyinayo ag'endongo then n'agadda. Amanya gange gali constant buli wamu. I'm proud of my names genkozesa ne ku social media just nkyusamu bukyusa kateeka katini but gasigala gali constant. Oli Vixen. Nakulwa tuli ku video shoot soko tunyonyera video shoot je tuliko ani luyimba kiwazo tya bakuvubye batya manyi babavuba buvubi Choyogede chituvuba tuvuba buvubi. Honestly, in most cases wakuita ku video, in most cases tebakugamba artist, in most cases tebakugamba luyimba, bakugamba video libweti, twetagomwalanga liboti. If you fit the requirements, nebakugamba sente. If you see that you're okay with the money, nebakugamba tugenda kolera wano, can you come? Bochiri. So to be honest with you, Simani, I don't know take ziliawa about the video because I was called, by just one other Vixen, Gangamba, they needed people who have a good TikTok following, so that's how she approached me because nalinkozeko videos then Lina baba vuba buvubi oli akubira ko bizinti jangu takulidde luyimba kiro ogenda kubera mu artist go ogenda kukola mu kuba sigwa so nakono mulagwera wele mboza naga nga no muyimbi tamumanyi nga yazze buzikola. Yes, webakola because someone will just inbox you because you can work together, so we network. Omuchaja ku inboxing akugamba Isabella waliyo video bweti ne bweti. They have those groups so Lucy bateka your gigs. So wowuliranga you can be able to pass maybe no wereze bifananyi byo omuntu nakugamba gig agenda bera wano, it's a video shoot lunaku bweruti sente bweziti bwebityo. So nete batera kwogera kati bwe muri idol oli olukukubira ngo girawo kubengere joyogera obeera oli awo ngo li redundant olina gama ti jangu tukole. No, because one, of course, omuntu okugamba ayina okubanga akusime si buli omu bakusima bayinza okugamba bagala omweru owakabina nga you don't pass the requirements oba nowereza ekifaananyi kyo ne batakusima. So omuntu naye ne bwaba akugambye, of course there are things to compromise otunira ekya sente because waliwo omuntu agenda kugamba video eri jinja olina okweteekamu costume bagenda kuwa $5,000 n'obibazaabazamu nga tofunamu. So at the end of the day simbu tubeera idol because personally nze siri idol, I do so many things. I act, I also have an office job, so I just multitask. Yes, so geno kusoko bakabera ku videos mekera baliwa video no so say I just started this video thing last year actually nakitandika mufumujja tunazirwana nnyo. Not really, sinalwana ntalo ziliao. So videos ezimu nkozeko never upcoming nkozeko actually singer because when I started out with upcoming artists. Yes, naye nkozeko ya Palaso, nkozeko ya GNL, like beba notable artists I think bensobola okwogerako as of now. Yes. Ya GNL video. This one new video, it's not yet out. Na Luyimba Lupia, he flew in from the US, so it was around January. What was you call it? Yeah, Palaso. Na Palaso na Lupia, teluna bakufuluba lwa Palaso na Bruce Melody. Unauli kwa albamu ye mpia ne Bruce Melody. Yes. So. Zimungu zagendo sabo kulula mu kivulu kye. Yes, I was with him mu interview na ngamba ino Luyimba lwagendo sabo kulula ne Bruce Melody. Kati nga sema inti gwe Vixi. Yes, so lo.
So yes, so olala zibadde z'aba upcomings bakyali awo, so because ndi mpya mu kintu kino. Mulina emyaka emeka? Nga tetwogera myaka gyaffe ekyo tusobola okiyitako buyisi. Yogere bakubale. Oyinza okunnemesa akatale. Ate emyaka gikulemesa kikyakatale. Era abagwa mu bracket yo bajja kuno. Ne ngamba nti ndyana watifu ndi mwana naye nga njagala owaabiri. Tukireke. Kitegeeza kala okuli obuto. Nedda, not really. Yeah, I'm just saying abakyala traditionally, okay, African tradition tetwakula nga twogera myaka gyaffe, so ekyemyaka kyonsaba nkyesigalize. Naye siri mukulu nnyo weewaawo, era siri muto nnyo naye nkuzeekuzeemu ndi awo. Tugende ku mugundi endongo jingidde wanuya birungi bye wakagifunamu sofa. What can I say? It's fun because growing up I've always loved the camera. Nakulanga ku TV nga njagala nnyo okuzina. I love dancing, I do dance. So nga njagala nnyo ebintu by'okuzina. I loved being in front of the camera. So that's one thing. I've been able to live that dream of mine. Yes. Then another thing is I've been able to network. Social capital is very important. Abantu betusinkana bulijjo. Tomanyi omuntu gw'osinkanye leero kikyagenda kuyamba. Yes, so sikana omuntu tubasinkanye era omuntu n'akuwayo kiddile ekirala n'ogenda n'okola oba okitegeera ne weebeezaawo ng'omuntu. So I've been able to social network. Generally, I can't say much naye nga nfunyeemu ng'omuntu you survive because oluusi buno obusente simbu busobola okubeezaawo, but they can be able to bit off a few things. Nofunawo ka airtime, oluusi maybe salary tagenze bwe wa salary mu budgeting naye nofunako awo kyofunawo to supplement you. Tulingo kama mbuno baba wa busente butono mukolera sente mikaba Vixen. Sente zo kisinzira by the way ku director, kisinzira ku muyimbi. Yes, n'omuntu aba connecting because waliwo abantu abamu abatu connectinga naye nga ayagala kufunamu enjawulo y'amaanyi nnyo kyokka nga gwakoze. Yes, so that is the problem. Sente zo some sets are good kyensobola okugamba, then some sets era wera okunyigirizibwa koze olusi mukkaana ku kirala ne mutuuka eri oli n'akuwa kirala. Yes. Kubona ani yakuyita mubeera ne ba agency muyimbi yakwefunira director yakunoonya. In most cases abayimbi bino tebabibeeramu. They have their people on ground ababikola. In most cases kati wabafunye director agenda oku outsourcinga. But I personally, because I've just started out, it is my friends gamwe kugambe wabirawo this video Vixen groups omuntu akubuza, oh, can you do this waliwo video bichi because maybe abagiwulidde, maybe from their friends, maybe because yabaddeko mu industry nnyo ayina numbers aba director, so director so mu inbox nga namugamba nayo this video netaaga abaana nga baliwe bati can you be able to yes, so which tuwulira nti ate mujja mu bino. Before even that, do your parents support you okujja mu bino ebintu bya Vixen kuba abantu abasinga balowooza muba muze kwetunda muba oboyonoonesa oyayuuse bazadde boogera? My parents are not supportive about these things. They are really not. They've been ebimu actually just in most cases mbikola behind their back. Why? Because I understand traditionally waliwo engeri abantu gye portrays this life of the media. Bagirese out okubanga life nti omuntu wabeera ku media wono omulaba ku TV oba kitegera ayina obulamu obutali butuufu bwaliko. So in most cases that is why it is hard for a parent wabalaba omwana we ali mu nnyimba ali mu ki alowooza omwana muyaaye omwana ayayuse, but it takes a person because abamu kuffe tubaddewo at the end of the day netusobola okubanga twekomako because nze ngenda beerawo nga nsobola okugamba nti nze video shoot eya bikini sisobola gikola nze nganze era omuntu waŋŋamba tugenda kwambala bikini yabwere eyo sigikola because I respect myself culturally, my principles ezo. Yes, so waliwo ekintu wekibeera overboard naye omuntu abeera muntu at the end of the day. Yes, so nga nsaba abazadde abantu olumu abaana simbu kubaleka, but you give them that chance, let them explore all their options. Omwana kyolina okukola mubuulirira ategere kituufu nekitali kituufu mwenyini asalewo because at the end of the day nawe tukwekomako bakuuma omuntu mwenyini agenda kula era asalewo kyakola ki kyayagala. Abo bagezaako n'ogamba no.
Not that nagamba no, but because life is like that. Olusi ogenda gamba opportunity njiganya because my parents baganye. Sagala bakola chisaga bachobola. I don't want to go against their word. But opportunity is there. You also have to survive. You also need the money. Life is like that because life throws you in different dimensions. Ate you can never grow osala obeda in fixed position. No gamba inza chino chenjagala kubera era wesichiba sisobola kuba. Life is not like that because obulamu bwanjawulo butwala in different places. So until you find yourself, buli chimu okikwatamu nomala nogamba omanyi Isabella okozeko video vixening or acting nze naye kirabika tuula mu office gw'olina okuba genda okole cakes zo gw'olina okuba. So that's life. Oyagala ofenga buli kimu okikozeeko at least okamenya kino kyagala buga. Simbu buli kimu because buli kimu tosobola kikola naye nga bwe nkugamba nti obulamu bwo olusi bwesanga nga ebintu ebimu era olina bigezako because obulamu si bwangu. Tebugenda kuleetera ky'oyagala kyo fit. Ffenna twakula oyagala beera doctor obeere pilot naye ffenna si we tuli because that is not life. Yes, so byonna tubyagala but at the end of the day oyinza okwesanga nga obulamu gye bukutadde walala nnyo but ogezaako n'olaba wekiba kifunye yes wekiba tekifunye ng'okita. Baduka ebiseera bisinga mujja ku video shoots ne babajjawo leeti omaliriza osuze gy'otalina kusula. Nze lumu kyantuukako it was once we bangamba shoot egenda bya for 2 hours jangu at 7 nga nsubira by 4:45 naye nga because director kya communicating bulungi twavundikirira nga tumazeeyo the whole night and I felt so disappointed so ezo nazo zibera so generally bino ebintu at the end of the day buli kimu kibeeramu challenges so it is one of the challenges olusi ogendayo but director teboogera mazima omuntu akulese naye tagenda kugamba mazima oba otuukayo like now I was told to come here at midday. Yes, I think I don't know what time it is. It should be coming. It's coming to 5. Yeah, we've not yet started anything. So byebyo ebizibu byetusanga. Malizo suze wakalenzi. Oba oliawo ogenza mu excess transport costs. So many challenges because nze personally mbasi so akusula want unless nga ndikola. Because ne shoot je nasulako because we were working. Twagenda okola nga tukoze ekido kidamba. Which I wasn't told about briefed earlier so cheche kizibu mute musasulwa sente zino ne olina agamba jazi kuwa ne mumaliza kate musasuddwa nabyo bibaawo personally I've not faced that ekyobutasasula sikifacinze naye facinzeko ekintu omuntu akugamba sente endala ne mutuuka eri n'akuwa ndala yes namala n'akugamba ebyekwaso biki miscellaneous biki so ebyo byonna byebizibu byetusanga. Cheki bebasa n'abayimbi bemba mukoze nabo videos. Well, I don't know because nze nga bwe ngambye omuntu aba muntu nze personally because of my morals and principles sisobola kuvaawo na muntu gwe naakalaba even in my dating life togenda kujja buzinga nakukakulaba bwentyo ngamba onjagala that is not how I work so people are different. So sisobola gamba nti bibi because I'm like that omulala yali bwatyo omulala yinza okuba nga ye it is their dream artist. People are so starstruck these days bwalaba artist ngomala artist badde mulaba bulijjo nga sikisuubira biki kati wamukwanago it is a big deal kisinziira of course n'engeri omuntu gye yakuzibwamu waliwo abantu nga life gye bakuziddwamu so walaba bino ebintu birabika so new to them then of course abasajja bayaayo omuntu ayinza okujja abaana basinga bakola video vixening baba baana bato bana abaana baseekinga to get out there they're looking for popularity fame abasinga so waliwo kufenga ebintu tebitulya naye ng'omwana ajjanga ye because alabye chance okubeera popular ate abasajja bakimanyi so bakwata nagamba kati oze biki ngenda kutwalanga nkuwa this opportunity abayimbi si bokka bakikola ne ba director abamu ogenda kutandika okola nange nkutwale wano nkutwale wali nokanga nga akutaddemu gaps then kiwedde so it's two way from the girl side and from the men's side as well. Gwe challenge ezisinga amanyize waakafunamu ng'ogyeko eyo y'okuba nti no olumba batwala ewudde ne bubayitako ne mubulwa n'okwebaka. Yes, challenge ye sente. I think oyo nayo njikonyeko kati ni omuntu akugamba sente endala n'otuuka n'akuwa endala. Yes, kulya zaamanya. Then obulala kukwana because omuntu olusi ajja like bano ba director abantu bokola nabo kuset. Kati w'omugaana the next w'omugaana then there is always that tension oba kitegera. Or maybe no wabeerawo opportunity olusi ng'agenda gireta but because w'omugaana then nakusuffocating n'atagikuwa because of that. But me I'm one person who believes
in keeping things professional. Banjagala tuba tukola tubeere professional, then when kiba kizze eri nakyo kidde eri. And I don't believe in things ng'omuntu omulabye ku set omukwano because tutambulidde in different areas, tomanyi gye nviiridde, simanyi nayo gy'oviiridde. So it takes time. Simple because ondabye nnyirira because in the camera abantu tulina ebizibu generally. So gwe n'otandika kumbaamukirako nyinza okuba ndi abantu oba ekitegeera. So you have to first, it has to be a process. It has to be a process. Naye omuntu akulabye that day ayagala aveewo naawe, watavuddeewo naawe, then it becoming ekizibu. So ekizibu ekirala. Ekizibu ekirala pozi kyendaba ezo abawala abalala nabo bwe tukola nabo oyinza okujja ku set oluusi gwe main vixen. Kino yakifeesingako nga I am the main vixen, naye nga otuuka nga bawala balina attitude, balina ebbuba, you get those things. Oluusi nojja n'onoonya ebintu byonna osanga ng'omuntu waliwo gye yabitadde abisudde eri lwa busungu, those things, engeri gye bakutunuuliramu, that stuff. So it becomes hard working in an environment because you cannot network freely, you cannot work freely. So ngaffe abawala otumanyi tuli petty, ate in most cases buli omu aba ayagala gwe baba balabawo. Yes. Okay, batugamba nti Palaso omuwanisi wakyo batwate kati gwe wakolako naye. Osobola okutunyumiza n'otugamba bannange kyali kitya ku seti yo ggwe ne Palaso? I didn't have issues with Palaso, honestly. I did not, yes, because nze nakola gwange, when namala okola ogwange, since omuntu emaliramu mu artists, I should tell people one thing, that olusi engeri jojja is the way someone will perceive you. Kati omuntu w'omulaga nti omwemaliddemu nnyo, in most cases maybe naye ayinza okwesanga nga ye no chance kubanga ye andaze nti she's open, she's free, she's available, naye n'agamba omanyi kamunyigiraawo. So because me I showed him when I came to work, ne mugamba tukole, ne tukola video, we did everything professional. Afterwards ne mugamba it was good working with you, n'agamba it's okay. So I didn't have any issues with him. Even if he had the thought, Kale, I think he allowed the way I was principled and the way I was talking to him. Nagamba, actually, I don't stand a chance. So, last words ba Vixens bano. Last words Zembawa bakole, that's what I can tell, because tewali wangu ne wetugamba nti ogenze mu office naye bagenda kukwanira boss agenda kwagala nayo muweeko ogendebwa. So ebizibu biri buli wamu, challenges are everywhere, but you need to bakole nnyo, then they need to stick to their principles. Toyina kwemaliramu abantu basanze ku set director akugambe bosanze muyimbi gino ne oba omufanga wamwagaledde ddadda, yes tomalaga mwako mbwogenze naye because ebintu bikutyobola reputation. Someday you're going to be someone important, ogenda kuba oliyeyo ono omuntu omusange oba kuonone reputation, and they will never respect you. Some of us, why people are still calling us on sets, is because bamanyi nti we respect ourselves. Ogenda tuukeyo togenda kwebakana buli omu, buli set gy'ogenzeko bagamba buli set gy'avaako alonda, you get. So olina okwewa ekitiibwa, keep professional. Siganye bibaawo oyinza okufuna omuntu gw'oyagadde, but still do it the right way. Si kubeera muyoolerero.